لما جاءتنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. شيخ يحيى جاسم بالزايو abantu bayanukula Musa ne bamugamba nti lima ta'riduna qauma Allah muhlikahum aw mu'adhibahum 'adaban shadida. Ayi musoiti wala arafi ayana mu mwenda naga tuveeko tukole bitwagala bwe tunaba tugenda mu muliro tugenda naawe oba atokyatokye n'abagamba nti qaalu ma'adhiratan ila rabbikum, nze neeyambula musango wa Allah kudde ku mmwe. Amakulu nti okutya Allah si kyeyagalire teeka. Kyova olaba omukyala kwambala nga bw'oyagala tolina gw'olumya, wabula olunaku Allah lwalegera ne bakunaaza lujja okumanya nti wa Allah si wange. Allah yeewerera ekitonde mu ssuula eyitibwa Mudaththir n'atugamba nti ala alkafiriina ghayru yasiir, abazannyira mu mateeka gange mu ntaana gye mujja si wange, naye dharni wa man khalaqtu wahiida, mwogwa munaaze mumuweereze namutonda bw'ati agenda kundaba. Kati okuva mu nsi ng'obadde oyambala nga bw'oyagala obanga okola by'oyagala tolina gw'olumya. Okumanya okwambala kw'omukyala kwagenda wala nnyo. Essula eyitibwa Nuuru, Allah yatuuka okuteeka okwambala okw'obwetteeka ku mukyala omukadde emyaka 8, n'atuuka omumwogerako ekigambo ekyewuunyisa, allaati la yajiduuna nikaaha, omukyala gw'otunuulira nga gwe kennyini bamukuumuwasa tosobola kumutwala, ayiise, talina ntumbwe nti yekkuba, si mahipusi nti kwegali, si nviiri nti ze zikkuba, sigamba nti alina simayiro yekkuba, obula ng'omulaba omukyala yaggwaayo. Allah yagamba omukyala oyo omukadde singa akwatibwa nze Allah w'ensonyi n'ayambala jiribaabu, oyo gwagamba okwambala jiribaabu ni bw'aba ayambadde afupeti n'atambula tosobola musiiya, ne bwemwegwako mu kiro tosobola mugamba nti hani laba ebbeere. Naye ate watya omuwala ali mu myaka 20. Kale okuteeka amateeka ga Allah mu nkola tolina bw'oyamba, weeyamba wekka. Obudde bwampadde butono, mukkirize tusome emu ku mpisa abantu ze bagenda babuusa amaaso, naye nga empisa ezo Allah we yakwekejjana. Ab'ebitiibwa ebintu ebirimu ejjana biri mu bintu abantu babuusa amaaso, era nga byangu nnyo singa Allah aba akukwatiddeko n'obitegeera. Ate era bizibu kubanga sitaani awo yateeka akatebe kaayo. Empisa ezo ziri 9, naye olw'obudde nja basomesaako empisa emu. Ekitabo kino kiyitibwa At-Tashayyu' al-'Uluwi ala Shari'ati. Mwekwate ku bino ebirimu amateeka g'omulezi wammwe Allah. Ala Shari'ati, nze eno y'endagiriro Allah gye yampa. Waliwo aya emu egamba nti thumma ja'alnaaka ala shari'ati min al-amri fattabi'aha. Muhammad nakuwa Qur'ani gyoba ogoberera, wala tattabi'u ahwaa alladhina, mulimenga kugoberera ntegeera z'abantu abamu la ya'lamuuna shay'an, tebena kye bamanyi. Constitution gye mulaba ekolebwa, ago mateeka gakolebwa bantu. Empisa eyo si ndala era si nzibu, eriko omutwe gugamba
fadlu iyadatun au ziyaratul marid, ebyama ebyekwese n'obulungi obuli okugenda okulambula wali omulwadde. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakubiriza ensonga eyo, naddala ate wekituuka ku bakyala kyandibadde mmwe ate mukikola nnyo kubanga mukiinako obusobozi okusinga abasajja. N'ebizibu bye tusinga okufuna oba ebyo ng'osomeserezaako mu kitabo, naye olwali longezaako bajjirayo gimu ku mitwe. Fadlu iyadatun au ziyaratul marid, ebyama ebyekwese n'obulungi obuli mu kugenda awali omulwadde. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalina omuvubuka nga Muyudaaya, Muyahudi, yali muweerezaawe, mukozi we, najja afunamu obulwadde, n'asaba agendeko ewaka. Nabbi n'amuta. Wadde bamaama abali wano abamu mulina enkola, omukozi ayinza n'okulwala ewaka n'akusaba agende n'ogaana, n'omugamba bw'ovaawo omwezi gwo gufudde. Nabbi bw'ata Omuyudaaya oyo si musiraamu munne, n'agenda ewaabwe. Oyo atuuka ku kitanda ng'omuvubuka embeera gy'alimu mbi, asangawo kitaawe ne nnyina nga bali ku mwana waabwe, n'amutunuulira bw'ati. Omuvubuka n'atunuulira Nabbi n'alwawo mumutegeera. Bwe wayita akabanga muvubuka n'ategeera mukama we. Nabbi n'amugamba ebigambo bino, ya ghulaamu, muvubuka gwe, n'atamuyita na linnya, qul la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Gamba nti olwaliro nzikiriza omulezi wange omu ne Muhammadi mubaka wa Allah. Yewangaala naye ng'amugamba shahada ng'akyagaanye. Mufune ekyokuyiga nti bw'olambula omulwadde mu mbeera gy'alimu, mukwano gwo basi mukwano gwo, shahada yeetaagisa. Omuvubuka bw'atunuulira Nabbi bw'ati, amuggyako amaaso atunuulira bakadde be, n'abanga akwatiddwa ensonyi okusiramuka nga bakadde be bali abo. Taata we agamba omuvubuka nti ati Aba Qasim, mwana wange kkiriza taata wa Qasimu kyagambye, siramuka. Thumma qaal, omuvubuka agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, nsiramuse, nzikiriza Allah mu bw'omu bwe, naawe Muhammad oli mubaka. Mbaka n'aseka, n'afuluma ebweru, n'ayogera ebigambo bino, naga nti alhamdulillahi alladhi anqadhahu min annar. Allah nkwebaza, onunudde otaasizza omuvubuka n'omujja mu muliro. Nabbi nabwe alikuba naddayo ewaka. Aba yaakatuuka ewaka, amawulire ne gajja ti muvubuka afudde. Nabbi n'aseka, n'abagamba sinakuwaddeemu nakamu, kasita Allah omuvubuka oyo amuwadde ekisinga okuba ekirungi. Ab'ebitiibwa, okulambula abalwadde tekiriimu kuba nti neiba w'omusiraamu oba si musiraamu, tekiriimu kuba nti gundi eyalwadde wa ddiini gundi oba kika gundi, wabula obulwadde bwe bujja ya ummul kafir wal mu'min, busobola okukaabya amaziga omusiraamu n'atali musiraamu. Gwe bw'omanyanga nti gundi mulwadde, totunuulira ddiini mwava, genda omulambule. Omuntu buli lwalwala abeera mu kugezesebwa. Abantu abo bafuna endowooza embi, n'atuuka n'okwebuuza kiki kye nalya, misikini nga tewali. Okujjako kuyinza omukyusa ebirowoozo. Yo hadisi gifunemu ebyokuyiga bingi. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba
nti haqqul muslim ala muslim sittun, ebivunaanwa omusiraamu byavunaana munne nga bakyali balamu biri 6. ezo hukuuki ng'oteeka oziwa munne, responsibility z'oteeka okutuukiriza ku musiraamu munno. naye mu buvunaanyizibwa obwo yagamba nti faidha laqituhu fasallimu alayhi, bw'obanga oguddemu musiraamu munno waali muwe salaamu, oba mutabuliiki nga ggwe oba si mutabuliiki, oba mwavu nga ggwe oba mugagga, oba mulungi oba mubi, banga lyamala nti musiraamu muwe salaamu. wa idha marida, bw'ofunanga amawulire nti omusiraamu yalwadde, fauduhu, gende mulabe. era emizikiti mwegiri egina puroguramu nga balambula abalwadde, oba ne basondanga akasente k'okugenda okulambula abalwadde. faidha stansahahu au fastansahaka fansahahu, bw'aba akusabye ng'alina obuyambi bw'ayagala omuyamba, oba mumusomesa busiraamu, oba mumuwaayo 1000, oba mumukolera kaki, muyambe okamukolere. ebbanga lyamaze nga zeewo aba akwinamu obwesige. wa idha maata faatba'ahu, omuddu oyo bw'aba afudde n'ofunamu oli nti gundi yafudde, mugende muwerekere muganda wammwe mumuziike. wa idha atisa fahamidallah, singa omuddu yeeyasamula n'avaamu ekigambo ekigamba nti alhamdulillah fashammitu, yanukula omugambe nti yarhamakallah, kubanga okweyasamula bimu ku bintu Allah byayisizaako okufa. kati bw'agamba nti Allah nkwebaza ontaasizza sifudde, mugambe nti yarhamakallah, Allah akusaasira akuwa ebisigadde. ekisembayo yagamba nti fa idha da'aka, bw'abanga akuyise, ayina yakamere, ayina akiika, ayina embaga, leka mumuswaza genda. ebyo nabbi n'abiteekako ebintu by'owulidde bye 5, naye n'akuteramu ekintu ky'obulwadde. omuntu wakuweera ebbaluwa akuyite ku mbaga ye, aba aleseyo abantu bangi, n'afumba n'emmere special nga ya neighbor, agenda okukebera ku butebe bwonna nga bukalu. ezo mpisa za mu busiraamu, naye mu bigambo ebyo by'owulidde ebinene yateekamu obulwadde. waliwo hadisi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu egamba, eva ku Barra ibn Azib radiyallahu anhu, yagamba nti amara sallallahu alayhi wasallam bisab'i wa naha alayna bisab'i, nabbi yatuziyiza ebintu 7 naye n'atulagira okukola ebintu 7. ebintu byeyatuziyiza si byenjagala, naye ebintu byeyatulagira yagamba amara sallallahu alayhi wasallam biziyaratu lmarid, nabbi yatulagira tulambule nnyo abalwadde, kubanga mu kulambula abalwadde okyuka. waliwo omuntu gw'olambula ng'obadde oludde omulaba ebbanga emyaka nga 10, muddu yali munene, muddu mulungi, muddu wa mpisa, muddu yeeyisa bulungi, n'ogenda okujja okutuuka ku muddu yalina kilo 9, ng'oyinza okugamba bakutte omwana wa myezi 4 gwe batadde ku kitanda, n'osembera awali saala ng'obulwadde bumutta, n'obikkula saala bwoti ku mutwe, nga saala yali yakola ebiviiri nga bigudde mu mugongo, ng'oyinza okugamba obuviiri bwa bebe bamuzadde eggulu. n'omubuuka zokka, muba munyumya bibiri bw'asesema, mwogera bino bw'asesema, n'omugamba gumiikiriza. kati mu kulambula abalwadde mulimu ebintu bingi. mulimu abantu abawangaala nga balina empisa mbi, n'ojja ku muddu ng'obulwadde bwamukyusa ng'akaba bukabi maziga.
ng'omuddu awuza kigambo eki, lwaki Allah tonzita ne nvaawo? Naye ng'alwadde emyaka egitali ebiri, naye nga mwemuli ogaaya mujaaja n'antangawuuzi n'ozunga, naye ng'omuddu n'ojja waali ng'eddagala oyinza okugamba baamuwadde pe, alina ssente, naye nga buli budde abeera ateeka yalinga nga nte. Yoga nti Allah wange ki kino? Mumudda mu bantu yoga nti siwala bya kisiru, obiyita bya kisiru. Allah ayinza okukuwa obulwadde ng'obwo, aw ashaddu alayhi, oba gwe n'akuleetera obusinga n'obwoyo. Naye olunaku Allah lwalikwata n'akuwa ekirwadde mu ndwadde, lwojja okumanya nti enkoko bulijjo zirina emirembe otusinga, kubanga ebeera ne ssenyiga waayo naye ng'etambula. Olina lwojja ku muddu nga bamuwanisa ebigere, ng'ekigere kiriko obuseminti, tebamukkiriza kwekyusa ng'omusawo tannaba kujja. Abantu mwebali nga baamugaana amazzi, taddamu kutawaaza mpaka lwalifa. Naye maama Saala n'okusaala kukulema, tolina gatawaaza. Naye omusawo lwali kuwa lipooti n'akugamba nti olina kansa ow'olususu, tokkirizibwa kuddamu kuyiwako mazzi, lwojja okumanya nti waliyo obulwadde. Inna almarudha la yanqasamu ila 3 aqsam. Allah aleeta ebirwadde naye obulwadde bulimu emiteeko 3. Waliwo obulwadde Allah bw'aleeta nga bulwadde bwa mutima, muddu nga mushiriku, omuddu nga alina hawa, omuddu nga alina alghafura, omuddu nga alina bidai, omuddu nga alina aljuhud. Ebirwadde bya munda. Era ebirwadde ebyo osobola okutambula naye nga abakulaba bakimanyi nti oli mulwadde, gwe nga tokimanyi nti oli mulwadde. Ne wabaawo obulwadde nga bulwadde bujjidde mu mbeera oba mu kika ekya taun, nga bulwadde bukuliko naye nga buli akusemberera alwala, era ng'obulwadde butebuweza wiiki, nga kawumpuli omuli covid, bwe bulwadde obwatta Muaz ibn Jabal, nga ku kyalo we muli mugwa bugwi, buli abufuna yagwa, kika kya bulwadde. Ne wabaawo obulwadde nga bwa mubiri, omuli kansa, omuli pressure, omuli siriimu, omuli sukaali n'ebirala. Nojja ku muddu ng'omuddu aggwaawo, omuddu nga yali wa bbulaaka ng'atandise okukola akantu ka bbulu, omuddu nga yali wa burawuni naye ng'akoze akantu ka yero, omuddu nga yali munene ng'omuddu akoze nga tokyalina nnika wadde n'egyekutuuka, muddu ng'akankana bukankanyi bw'ati, muddu n'atuuka okuvaamu enjala, ne bamukebera buli ddwaliro nga tebalaba bulwadde, naye ng'omuddu aggwaawo naga bassa mu bulwadde bunnuma. Nojja omuddu waali n'ogamba nti as'alullahu alazim, nkusaba Allah nannyini bitiibwa, rabbul arshi alazim, Allah gw'otudde ku namulondo ejjudde ebitiibwa, ay yashfiyaka, nsaba omuddu omuggyeko obulwadde. Obadde wakavaawo yaga nti omuddu afudde, nennyina n'abagamba nti omwana wange kaafa awummule, naye ng'okufa si kuwummula. Allah yakireeta mu Kulaani, muleme kulowooza nti abantu abali mu nsi abalaajanye nnyo obulwadde nti avudde waagenze kuwummula. Waliwo abantu bentwala mu ntaana nga ŋŋenze mumukombya ku bibonerezo ebisookerwako, ŋŋenda kumukola bwentyo mpaka olunaku lw'enkomerero, okufa si kuwummula. Aye egamba nti walanudhiqanna min adhabu al adna duna adhab al aqbal la'allahum yarji'un. Kati Barra ibn Azib yakugambye nti nabbi yatuziyiza ebintu 7 n'atulagira ebintu 7,
naye ekisooka akugambye bw'ofunanga amawulire nti gundi yalwadde tambula genda ofune essomo ofune ekyokuyiga. Naleeta ekyokubiri naga nti wattibai ljanaiz, nabbi yatulagira bwe muwuliranga omuntu afudde genda muziike, kubanga mu kuziika abafu olina kyoyiga. Waliwo omuntu afa nga mugagga okusinga, waliwo omuntu afa nga alina abaana nga gwe tolina, n'olaba abaana nga bakaabira omufu waabwe, n'ofuna ekyokuyiga. N'otunuulira engoye omukazi zaalese ng'ali mu keesi 10 Allah nga bimusoozezza. N'ojja ku buliri omukazi waafiiridde nga tolootangako nakwebaka ku mufaliso ogwo, Allah amugjeewo. Ne bakuyita munaaze omukyala ne mutandika omumwambula, omukazi ng'alina ekikomo alina empeta eri mu $2,000,000, naye nga byonna mubijja mu kasasiro oyo agende wa Allah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yafiirwa muwala we mukyala wa Uthman gwe bayita Zainabu, ne bamuyita nabbi nga muwala we afudde, muwala mukulu alina abaana 2. Najja n'alaba muwala we ku buliri we yafiira n'akaba amaziga, n'ayita bakyala be naga mujje munaaze muwala wange. Baali balina bye batamanyi, n'atandika obbalambika, banaaza bati, batandika bati, bambula bati mayiti, mukikyusa bwe muti. Naga mugende munaaze muwala wange. Naye bwe mutandika omumunaaza mu mutwe gwe, enviiri ze muzirangemu ebituttwa 3. Ekimu mukiteeke ku ddyo, kimu ku kkono, kimu nkoto, mubiteeke emabega bw'ati abyebakire. Bwe mumala mukola ekyo mumpite. Abakyala mwe mulinga mulina ebiviiri ebikole ebyo by'embwa. Abazungu bajja ku mbizi zaabwe ebyoya ne baweereza mu abajega ne mussa ku mutwe. N'osiŋŋana omukazi nga yambadde jilibaabu ng'omutwe guzimbye naye nga alina kaagoya g'embizzi. Agaagoya g'embwa bw'oba omaze okugasiba, olunaku lw'ogasibye tonaaba naye bw'oba weegasse n'omusajja, kubanga agaagoya g'embizzi bw'ogateekamu amazzi goonooneka. Bw'aba akuyambye akwatamu nga jjinni n'akoona wano aleme goonoona. Mbaka gaatugamba agaagoya bagaggyeko mpola ku makyanga waakafa, kubanga eyo maali tegenda wa Allah. Ne basumulula kamu kamu ng'ate tebakozesa jjirita kuggyako nviiri ze ez'obutonde. Bamala okunaaza omuwala oyo ne bazinga ebituttwa Zainabu, nabbi ne bamuyita, n'atunuulira muwala we n'akaba amaziga. Akaaba lwa nsonga 3. Maama w'omwana oyo ayitibwa Khadija yafa n'amulekera abaana. Yalina omukwano mungi ku mukyalo oyo. Ekyo kimu. Omukyalo oyo yamufumbiza mu maka gw'omusajja gw'asinga okwagala, ate ye musajja Allah gwe era asinga okukwatibwa ensonyi, gwe bayita Uthman. Akaaba ensonga ey'okusatu, atunuulira obwana obuto buli awo, buli innocent, buli kwita mami amaze okufa. Nabbi atunuulira obwana, atunuulira muwala we, n'akwata buzzukulu bwe n'akaabira ku bwana, n'akaaba amaziga. Obwana babufulumya bugende bwe budduka bwe bukoma mami temumanyi kigenda mu maaso. Nabbi n'akaba amaziga. Kye bagamba nti nabbi yasaaganga mu bulimba naye nga bubaka okuva ewa Allah. Alimba obwana nti awummuddemu mu mulinde naye nga kyayogera oli afudde. Bwe yajja ne yeesumulula enkutu oyo mwana we n'abagamba mumusibe mu eyo, mugende munoonyeyo engoye endala 2 nga zifaanana enkutu eyo, muzinge muwala wange. Buli lwojja omuntu ng'afudde, omumanyi oba tomumanyi, olina ky'okyukako. Liman kaana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Bw'oba ng'olinamu amagezi, olina amaaso, olina amatu, okyuka. Eyo aya gisange mu Surati wa Qalam,
inna lafi dhalika la dhikra. Twabateera ebigambo mu Qur'an bibajjukize mutegeere, naye si buli omuntu ategeera. Wabula liman kana lahu qalbun, eriyo yalina omutima ogufumitiriza. N'otunuulira muwala wo wamulerako, mukazi mukulu wadde oyogera naye, n'oyita muwala wo nga takyakunyiga n'okaba amaziga. N'otunuulira muwala wo gwewafumbiza nga bbaawe ali awo amaanyi gamuweddemu atudde akababo kaabye, musajja omukulu. Ekyo n'okirabako n'amaaso go sikunyumiza n'otya. N'otunuulira afudde ng'abantu bakaaba balina ebigambo bye boogera. Aw alqa sam'a, nga si firimu wabula matuugo naawe owulirako n'agago. Abantu batuuka okulaajana n'abuuza omufu, maama Saala abaana bondekedde mbateekewa, nga ne gwabuuza tawulira. Olina lujja mu lumbe ng'abantu balombojja ebigambo, nnaku ne kweyongera. Kyova olaba omubaka yatugaana okukaaba nga tuteekako ebigambo. Muddu atuuka okubuuza omufu, aga ogenza ondesse naani, ng'abuuza mukazi we. Mbaka n'abakubiriza fattibaa'i al-janaa'iz, nkole ekisoboka bwe muwulira afudde genda. Naleeta ensonga eyokusatu, naga nti watashmiitu al-aatisi, muddu bwe yeesamulanga ng'omuliraanye tomulyaza amanya, mugambe nti yarhamakallah. Amazima okweyesamula kutta. Waliwo ekyama ekyekwese mu kweyesamula. Naleeta ensonga endala, waraddu salaamu. Muntu bwaga nti assalaamu alaikum, muddemu salaamu. Ekyo mugenda kusinkana mu maaso ga Allah nga mu ku mabanja. Naleeta ensonga endala, wa ibraalu lmuqsim. Omuntu bwakulayirira ng'erinnya lya Allah, ni bw'aba alimba, ni bw'aba mwonoonefu, naye omuntu aga nti wallahi kkiriza, olw'okuwa erinnya lya Allah ekitiibwa. Bw'olaba ng'omuddu akulayiridde ne bw'oba omumanyimu obuyaaye, ekyo kite kimulekere ye ne Allah. N'aleeta ensonga endala, n'agamba nti wa nadala al-madhulum aw nasru al-madhulum, ab'ebitiibwa okuteekawo omukono gwo mulwanireko omuntu ali azaamaanyiziddwa. Tokkirizanga kubeera ku sayidi ya bulimba. Ne bw'aliba omuntu gubanyigiriza mu nnaku, kkiriza omuyambeko mu mulwanireko. Adh-dhalim inda al-madhulum da'watu mustajaba, ali azaamaanyiziddwa kyagamba Allah kyamukolera. Allah mu Qur'an yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu, basiraamu mu abakkiriza, kunu qawwaamiina bilqisti, muyimirirenga ku sayidi y'amazima. Oba muli basatu mubeere awo. Kati bw'olaba ng'omuddu nga bamunyigiriza, ne bwe mubeera mu meeting ng'oli bw'omu nga bagamba nti omukyalo oyo mulogo, ne bagamba maama Saala gw'otusalirawo, bagambe ekyo sikimanyi. Mubeere ku mazima. Bamugoba ku kyalo gwe chairman, ne baagala gwe kennyini ate osayininge, ne weegatta ku bantu munyigirize omuddu naye nga muwayiriza. Mutaasa ali azaamaanyiziddwa. Bwe yamaze yagamba nti wa ijabatu daa'i, bwabangawo omuntu ng'alina kyakusabye muyambe. Naye eyo ŋŋenzeyo lwabbalaga nsonga emu, nabbi yagamba mulambule omulwadde. Yatugamba Abi Hurayra radiyallahu anhu, Yazid ibn Maysal rahimahullah, Allah musaasire, yagamba nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatunyumiza n'atugamba nti innal abda la yamurad, omuntu ayinza okufuna obulwadde bwonna, from nowhere, oba siriimu, oba sukaali, oba pressure, oba kansa. Omuntu ayinza okufuna obulwadde bwonna, ne bakuwa amawulire nti gundi bamukebedde mulwadde, era n'akulaga n'ebbaluwa kituufu nga mulwadde, ne sayinizi zonna nagamba mutuufu bankebedde ndi mulwadde. Yagamba nti wama lahu inda Allah min amalin khayr, wama lahu inda Allah min amalin khayrin,
omuddu oyo walwalidde nga talinaayo kalungi keera akoledde Allah. Gwe kennyini alwadde ng'oli ku kitanda ng'okimanyi bulungi bw'amalayo babuleetedde siriimu, oyenza ebbanga tosaala, naye ng'oyendera mu maka ga musajja n'akuta bakkebedde nga mulamu nga oli mulwadde. Obadde oli wammwe Allah n'aleeta ajali siriimu n'atandika okukunyiga, ne bakuteeka ku kitanda nga naye kikuleetedde obulwadde okimanyi. Muddu n'atandika okulowooza ebigambo ebitagambika, aga nti Allah wange nsaba kunsonyiwa. Nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam, yagamba nti fadhakara, omuddu bw'abadde mu bulwadde n'ajjukira, afayakhruju Allahu min aynihi ra'si mithlu dhubab, bw'abadde ku kitanda bw'ati ng'obulwadde bumuluma kubanga obulwadde bunyiga, omuddu n'ajja akutama bw'ati, n'ajja avaamu ezziga ne litonnya wansi nga bw'olaba enswera bw'ejja neekugwako bw'eti. Lwaki akaabye? Ajjukidde ng'ewa Allah talinayo kantu wadde naako, ate ekimuleetedde obulwadde akimanyi. Oli mu mbeera y'akanyigo, oli bw'omu, bakubuuza ekikkaabya tonyega. Uli Nabbi bw'akunyumiza sallallahu alayhi wasallam aga nti fayadhkuru Allah min ba'di ma salafa min khataaya, ezziga eryo limufuddemu bambi nga ajjukidde bw'amalayo bw'azaakola, aga nti Allah wange nsaba kunsonyiwa. Olw'obulwadde embeera gy'alimu n'asalawo adde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yagamba nti fayakhruju Allahu min aynihi fayab'athahu Allahu aw fayaqbiduhu mutahhara. Ekyo kyennyini ky'okoze ekyo eky'okujjukira by'ozzookola ate ng'oli mu bulwadde, Allah n'asindika bamalayika n'abagamba nti omuddu mumuggyeko buli zambi eryako. Obadde mu bulwadde bukulumye, oli bw'omu, n'ojja ovaamu ezziga olw'obulumi n'okutya gy'ogenda, toga ti Allah wange nsaba kunsonyiwa. Allah n'akusindika bamalayika basatu ne bawakiwala ensi, tokyalina zambi nali mu maaso ga Allah. Mu hadiisi emu Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, singa omuntu alwala obulwadde bwonna, oba mutwe oba lubuto oba musujja oba senyiga, n'ogamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, n'okyogera emirundi 10, Allah bw'akutta olw'obulwadde obwo ogenda mu maaso ge oli wa mujjana. Lwaki ekyo kizze? Omuddu bw'alwadde atidde n'alowooza nti obulwadde buyinza okujja ng'omusujja, naye nga waliwo ekyekwese, nga koogenze mu ddwaliro ako bagenda kakutema nti obulwadde siriimu, mukankana ennyo, muddu najja afa. Ekigambo kino kye yakozesezza mu ntandikwa y'obulwadde, Allah n'amuggyako amazambi gonna, ekyo kiyitibwa obulwadde. Omuddu bw'alwala abeera kumpi ne Allah, ne Allah asindika okusaasira kwe mubeera bwe muti, kubanga omuddu atuuka nga takyayagala mmotoka, takyayagala nnyumba, naye amagezi ge n'ebirowoozo bye bikomyewo ku Allah. Obwe bulwadde. Yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hadisi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu, n'agamba nti ku lunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujja wali abantu akozesa ekigambo ekigamba fayaqulu Allahu azza wa jalla, omulezi waffe nannyini ebitiibwa aveemu ekigambo mu bantu be yeetondera, aga nti ya ibn Adam. Ekigambo ekyo ya ummu, bw'owuliranga ekigambo ya ibn Adam, Allah aba ategeeza buli muntu ava mu Adamu, kubanga Adamu buli kitonda akizaala mu Hawa. Olwo Allah aba ategeeza abakyala, aba ategeeza abasajja. Allah agenda kuyita linnya lyali bayagadde, oba Saala oba Amina oba Jariya oba Sauda oba ani, ayite erinnya lyali bayagadde. Abantu abali mu nsi nga mulina amannya nga si malungi,
Allah agenda kukosa ekigambo ya fulana era akusongemu olugalo lwe. Mulimu amannya agali mu nsi nga simalumye nga mugeyita. Erinnya nga Shakira si ddungi, erinnya nga Shamimu si ddungi, erinnya nga Shawuka si ddungi, erinnya Abdunuru si ddungi. Naye ng'amannya ago mugayita abaana, n'amannya gonna g'omanyi nti Allah yageesooka n'agatuuma essuula ze eza Kulaani, nga Twaha satu Twaha, nga Yasin satu Yasin. Oba amannya g'owulira nti Allah yageesooka n'agatuuma emyezi, mumuli Ramadan, mumuli Sha'ban, mumuli Shawwal, g'omanya tebagatuuma. Naye ng'amannya ago mugatuuma n'ogawa omwana, n'oyita omwana wo Shawuka, Shamsa, Zahara, kitegeeza ki? Kati Allah agenda kukozesa fulana gundi akusongemu olugalo. Allah bw'anaamala okusongamu olugalo, omuddu ono agenda kuyitaba Allah, mugambe nti labbaik ya rabbul arshil azim, wanje omulezi wange awaniridde eggulu eno. Akugambe nti ya fulani, muntu gwe maridtu, olunaku lumu obulwadde bwannuma, falam ta'udni, n'ogamba okujja okunnambula. Omuddu ono agenda kutunuulira Allah amwanukula amugambe nti ya rabbul arshil azim, owange gwe omulezi waffe nannyini eggulu, kaifa a'uduk, nandibadde nkulambula ntya, wa anta rabbul alamin, nga gwe mulezi wa buli kitonde naawe olwala. Akuddemu ogwokubiri, mugende nti muzaana gwe nalwala, obulwadde ne bunnuma, n'ogaana okujja okunnambula. Omuddu addemu abuuza Allah nti gwe omulezi wa buli kitonde, kamala byonna, naawe bulijjo olwala, era nandikusanzeewa gwabeera mu ggulu. Uli Allah bw'agenda okwanukula omuddu, namuga nti ama alimta, gwe tiwakimanyaako, anna abda marida, nti nyinayo omuntu wange ku nsi eyalwala, falam ta'uddu, n'ogaana okujja okumulambula, law adatta alayhi, oba kugenda n'omulambula, lawajadta indi, wandinsiŋŋaanye nga ntudde awo. Wuli ekigambo ekyo? Gwe tokiwulirangako nti mu nsi waliwo eyalwala, n'ogayaala okugenda okulambula omulwadde wange. Singa watambula n'ojja n'omulambula, nali wendi. Olwaleero mbadde ŋŋenda kuwa empeera y'okulambula omulwadde nkuwejjana. Kati okitegedde tonnafa. N'aleeta ekyokubiri, ya ibuni Adamu, muntu gwe, istata'amta falamu tastata'imtu, olunaku lumu enjala yannuma n'ennyigira awantu, ng'olina ssente, olina obusobozi, n'ogaana okumpayo ak'okulya wadde bwe kati. Omuddu abuuza Allah nti gw'olya, gwe bakuwa, ng'ate gw'otuliisa. Namugamba nti ama alimta, tewakimanyaako nti anna abda, waaliyo omuntu wange ku nsi eyasula enjala, ng'emmere yo yafikka ne mugiyiwa. N'ogula kiro 4 ez'ennyama, mulina abantu 2, n'otalowooza ku munaku neiba afumbye mukene ku baana b'alina. Tewakimanyaako nti onywa sukaali wa mwezi, naye waliwo omuddu amala n'omwezi nga tanywidde sukaali nga tokimanyi. Singa omuddu oyo wamumpeera akasukaali oba ak'okulya, wandinsiŋŋaanyeewo ng'okaleese, olwaleero mbadde ngenda kukuddiza sukaali wo. Naga nti ya abdi awo ya ibuni Adamu, muddu gwe, okimanyi nti ennyonta yannyigako n'ennyima ekyokunywa. Omuddu abuuza Allah nti gw'onywa,
naye nga tokimanyiiko nti waliwo omuddu mu nsi wagulanga soda nga n'amazzi wako gayina gwe n'onywa n'obutunda n'onywerako naye nga waliwo neiba atalina wadde kantu kanywa singa wamumpeera nali wendi olwaliro balengera kuddiza ekyokunywakyo ab'ebitiibwa wawanvu naye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'akulaga ensonga y'obulwadde yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okumanya okulambulwa abalwadde ensonga ngazi yagamba nti an abi fahita radiyallahu anhu qala akhadha ali biyadi qala intalaqa bina ila hasan na'uduhu fawajadna lahu 'indana abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu abi fahita agamba nagamba mukwano gwange ne mukwala ku kibegabega ne mugamba tugende tulabe omwana wa Ali gwe bayita Hasan alemezebwa obulwadde ne tugenda tuba tutuuka mu maka ge bwe tuti ne tusiŋŋaanawo Abi Musa al-Ash'ari nga yatusooseewo Ali ibn Abi Talib bw'atulaba abuuza Abi Musa al-Ash'ari gwe tusanzeewo namugamba nti anta a'id aw zaira ozze tubuuzaako mu mbuuzo eya bulijjo oba ozze kulaba mwana waffe omulwadde namugamba nzize kulaba ku mwana wamme omulwadde Ali ibn Abi Talib muganda w'omubaka Hasan muzzukulu w'omubaka yali atawaanyizibwa obulwadde abantu bamulambula kati Abi Fahita agamba nagenda ne mukwano gwange ne tusangayo omukwano gwaffe gwe bayita Abi Musa al-Ash'ari nabbi abuuza Abi Musa al-Ash'ari ozze tulabako oba muzze kulaba mulwadde Abi Musa nga tuzze lwa mulwadde namugamba sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul nawulira Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga agamba nti ma min muslim teriyo musiraamu yenna yaudu musliman udwan akwata ekkubo n'agenda alambule munne ku lw'obulwadde illa salla alayhi okujjako nga Allah amusindikira bamalayika bamusaalire 70,000 malkan bamalayika 7,000 ab'ebitiibwa mumanyi kye bayita abantu 7,000 70 malkan oyina masigidi yonna gy'omanyi mu Kampala wadde mu Uganda esobola okutuuza abantu 7,000 7,000 toyinaayo mulimo gwonna gw'ogenda kukola mu nsi n'ofuna bamalayika 7,000 teguliyo naye omubaka akugambye sallallahu alaihi wasallam ma min muslim teriyo musiraamu yenna udwan agenda kulambula mulwadde illa salla alayhi okuleka nga Allah ayungula bamalayika 70,000 malkan 7,000 abantu bakola embaga ng'eriko abantu 2,000 embaga ya kabaka yaliko abantu 4,000 abantu bakola embaga nga ziriko abantu 2,000 bonna n'obaliisa era abantu mbagenda nga boogera nti emmere ebadde wali nasemba giraba ku mbaga bagayani bamuyita majanja naye nga mwaba abalidde mulimu agamba nze omuceere saagulabi era nimbamu abemulugunya Allah akugambye akuwa bamalayika 7,000 ne bakusabira naye yayongerako ekigambo kiwulire yagala singa omuddu oyo agendayo ng'obudde bwa ku makya bamusabira mpaka isha lweggwa naga singa omuddu oyo agendayo ng'obudde bwa kawungeezi bamusabira okutuusa ssubu lwesaalibwa 7,000 kikyofiirwa okukwata siringi 2,000 n'ogenda mu ddwaliro n'oziwalabirira omulwadde
n'osabira omulwadde nti nsaba Allah akusuuse basi n'ogenda ng'ekigendererwa kyeki oyagala mitwalo egyo 7 olunaku olwo obeeko ky'osaba Allah bagambe Allah nti omukyalo oyo muwe kyakusaba gwe mulimu gwabwe. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala omubaka Allah mujeko amazambi Allah akusaddakidde akakisa k'abamalayika emitwalo 7 bakuwadde olunaku lulamba balina bye bali mu kugamba Allah batunuulira gwe byoyogera byoyagala bye bagamba Allah. Ab'ebitiibwa okulwala kugezesebwa si kyekyokka nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam wa kana lahu khalifu aljanna Allah ng'awa oda nti buli kisenge kyonna eky'omujjana mukimugulire ekimugaanyo giyingira lwakuba akyalemedde ku nsi. Genda kujjawo omukisa ogwo togenze Makka toli mu Ramadhan nabbi najja nga asomesa ezimu ku mpisa ezisaana okwegendereza ennyo nga tugenza awali omulwadde. Bwe bakuwa amawulire nti gundi yalwadde olw'okuba olina olugambo n'omumwa leka kukunga erosi yonna mugende mu ddwaliro ng'ekigye ne mumutandika omumunyumyanga mwakava mu ddwaliro. Nze nagamba maama Saala nti kuoba obubbi tayinza butabusasulira naye ng'omuntu ali mu ddwaliro abonaabona. Abakyala bangi enkola yammwe kubanga Ali ibn Abi Talib yagamba nze ebintu bibiri siyina wembimanyi ku bakyala, simanyi kuziika kw'abakyala, simanyi iyo swala jamaa ya mukyala, okuleka nga bajja balina ebigenderwa n'obwononefu bwabwe. Hasan al-Basri n'agamba we munaamanyira nti enkomerero esembedde kwe kujja mu maziika ng'abakyala bangi okusinga abasajja. Tasima, tanaaza, tasaalira, wabula ogugwa okusasula bbaasi nakutuula. Era babeera mu kokasi yaabwe ng'ali mu kubabuuza bannange munnaffe afudde alese abaana bameka nti 9 namulabirawo obwamalaaya bagamba yayendako n'ekyengero eyo naye nga munnaageze mu ntana byozomwogerako. Abantu bangi bava mu ddwaliro n'abuuza ajjanjaba ebibuuzo nga bingi nababuuza bannange alumu atya naga akolola ekiro talina kasikonda akayina obulwadde mbumanyi bulwadde mbumanyi naye kangende nja banoonyeza eddagala. Abaddeyo n'agamba banne bannange ekiri ku luli mukimanyi kali kafuba. Namulabirawo omukyalo byazunga mu katale nga tayinza butajjayo kafuba. Bangi bagenze mu malwaliro n'atuuka n'okubanja ekitabo yennyini naga musayiningawa ne bakimuwa n'ateekamu ennamba y'essimu ng'ekimututteyo naye bamumanye nti yagenze okulaba omulwadde. Abantu bangi bagenze mu malwaliro n'ayagala abuuze abaana be omulwadde alina abaana bameka bannange bambi agenda kuleka obwana obuto ane sirimu ono yatujjira ebigambo byoyogera binyweza omulwadde. Abantu bangi balambudde abalwadde naye ng'ayagala kukakasa oba kituufu maama gundi mulwadde. Ate nti Allah wange onkoledde ekyamagero nga nkyali mulamu. Nali njagala kulaba ku ending y'omukyalo oyo. Nabbi n'atusomesa empisa ez'okukuuma obumogo bw'olabye ku mulwadde, ez'okusirikira ebyama, ez'okulowooza. Waliwo obulwadde obujja naawe kennyini ne bukukanga mu wiiki esooka nga buli lunaku oluddako ogonda. N'ojja ku mulwadde nga buli lwojja osanga akaaba. Nomugala lwaki togumiikiriza kyekikaabya naga abaana bange bato nyina obutakkanya n'emujja wange. Allah wanzitira wano abaana abo ababbitu
mukazi abadde ababonyabonya nkyali mulamu abaana bagende mu maka g'omukazi bagenda kubeera batya nga mu bulwadde bw'ebirowoozo gye bigenze abakazi mwebali nga temuli balungi oyina kasente gwe kati nga mujjawo byakozesa byonna gwotera obiweereza naye ng'owerekezaako ebigambo mwe sukaali mumukozesa ki mwe nnyama mugirya mutya omukazi ono kaalwadde n'alowooza ku baana bwe biba ebigambo ebibadde bituuka ku nze mujja we bwe nfiira wano abaana bange n'abaana bo kati ate gwe olwadde n'okubamu akafaanani kojjaawo atalina wadde 10 akutwalira abaana bagenda kubeera batya ng'obulwadde ke bukutawaanyizza okaaba lwekyo abakyala mwe muli gye muva mumanyiyo gwe kennyini wafumbirwa ng'obulamu bwo tolabanga ku masannyalaze ogasanze Kampala baakujja Kyenjojo baakujja Kengobe baakujja Katerera ne wootameroni ogirabidde Kasubi kati ng'owa famire gw'osuubira okulabirira abaana bo ali Katerera nga woofiira bwe ppa senga we yalina okutwala abaana n'okaaba amaziga ng'olowooza abaana obulamu bagenda okuddamu abantu mwebali ng'abaana otobye nabo okuva buto abaana bo bakuzizza gwe maama gwe taata nga buli kizibu kyonna ekigwa ku mwana akubira gwe naga maama musajja yankubye maama ndi mulwadde naye nga n'omwana w'omukulu akusingira ennaku akokoolwadde n'olowooza nti abaana bagenda kukaabirangani ng'olina kukaaba maziga mbaka kyaga nti obulwadde buleetera ebirowoozo n'ojja ku mulwadde nga balina kwakaaba baba balowooza ebintu bingi obulwadde buleeta okwekyawa estawutin n'owulira ng'embeera yonna ekutamye oli ku kyalo olinako akasente naye ng'abantu badde bakulaba bubi baagala nakutta oveewo naye nga buli ajja okukulaba ku bulwadde n'akusaasira gw'okimanyi azze kukeneka era batuulaawo ne boogera naye nga gwe kyovunula okimanyi obulwadde buleeta okwekyawa ne babuuza najjanjaba nti maama awa yawona nagamba nti yawona naye ng'omuntu gyali afa tayagala muntu mulaba kubanga abantu abamanyi nabbi kyaga nti abantu abamu si balungi omuntu tajjangako mu maka ago olunaku wadde n'olu naye lw'olwadde yakeerawo bw'avuddewo n'olowooza ebintu ebitagambika n'obigatta ku bulwadde abantu mwebali nga yeyingini bw'oba tofulumye waka tofuna 10 Allah n'aleeta obulwadde n'olowooza ngenda kutandikira wa renti bamanja emyezi 4 bampadde ebbaluwa abaana bange bato abaana bange basoma Allah ondeetedde obulwadde buno ngenda kutandikirawo obulamu n'owulira ng'ensi ekutamye fa innal marada kanyigo gwe mutwe ogwo nabbi okuguleeta agusomese umma abalage ebizibu ebyekwese mu bulwadde okugezesebwa okuli mu bulwadde kubanga obulamu bukyukakyuka la marudun siwa wala hitta Allah takuleetera bulwadde lwakuba nti wakoze amazambi mangi era Allah takuwa bulamu lwakuba nti olina security nyingi Allah asiima busiimi muddu n'akuleka mu nsi nga tolina bulwadde ate Allah akuvaamu from nokweya toyina kyewakoze toyenda tokola ki bagenza okukukebera ng'olina siriimu ogira okwetta inna almaruda la yushaku ab'ebitiibwa obulwadde kugezesebwa mukkirize ensonga zandibadde mpanvu muwandiisi omu yatuuka okuleeta egimu ku mirimu gye wandibadde okola singa Allah akuggyako olunabe lw'obulwadde egimu ku mirimu gye wandibadde okola singa Allah amala n'akuwandula bweppa
obedde mu 10 emyaka egi Allah n'akuyamba n'osimattuka nga buli lunaku oloota bamalayika, oloota baziika, oloota batambula, olina ebintu byolaba byonna nga biraga kyebikiro. Obadde oli awo kapa zisimbye layini nnyingi ziri ku ntaana nodde embulubooti nga buli ekijja ku bwongo kyonna kiraga kufa. Allah n'akutaasa n'ovaayo. Naye lwokuba nti obudde buweddeyo awo tetusobola kutuukawo. Wabula kambaweeyo ensonga emu gye mulwananga ennyo nga Allah ageredde omumu obulwadde musaddaakenga. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, mununule munnammwe bulwadde bwe muliise abantu emmere. Omuntu bw'anyigirizibwanga ennyo obulwadde musobola okujja mu hakki ye, Allah byajjanjaba nabyo obulwadde. Badde nsa tufune ebibuuzo 4 tujja kukomaawo. Nyina amaana bwe ngenda awalala ate era nga siri mulamu bulungi. Ongera okunteeka mu dduwa zammwe. Allah nzisuuse myezi 4 nga sisomesa. Tufuneyo ebibuuzo nga 4 byeze 5. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh embuuza, engoye z'ebimuli tetulina kuzambala ne bwe ziba nga dizayini yaazo zibeera haramu. Engoye z'ebimuli tetulina kuzambala ne bwe ziba nga dizayini yaazo ziba haramu. Ebimuli kasita bisukka, ebimuli asuliya byo nga bisa haramu. Naye kasita olugoye lusukkako ebintu ebisasamaza, kiyinza okuba ekimuli nga kiri kimu naye nga bye baabunyisa obungi mu lugoye teluvunaana. Naye kasita basaako ebimuli nga bisusse types ey'enjawulo, makulu nga bw'olwambala amaaso g'abantu gakubeerako, obanga ekintu kibassa ku lugoye lwo kisasamaza, Busiraamu bwalugaana. Kyova olaba Obusiraamu bwagaana reedi omutwakaavu ne bugaana ne yero omutwakaavu. Bwe bwali bwogera ku reedi ne bugamba nti kale eyo eshayininga nnyo, buli bw'oyita omuntu akussaako amaaso, ng'ate ekitendo ky'omukyala kwekweka, si bwali kumuvumbula ani oyo. Kyova olaba Valentine Day baleeta olugoye nga lwa reedi, ng'omukazi w'ayise oba omuwala osobola omulaba. Bwesitwa Musiraamu bwe bwali bwogera ku lugoye olwa yero, ega temwemanyiza ngoye za kyenvu, ezo ngoye z'abantu abatalina magezi. Nabbi akyogera tannafa nga ne enyaala ebutaliiwo, naye olugoye lukyawe si lulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagamba nti sheikhe kino basomesaako nti inna kaidahunna al-azim wa kaida shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta aya eyo mu sura eyitibwa Yusuf. Allah bwe yali ayogera ku mukyala yazannya bufirimu bwe nga ayagala kutega Nabbi Yusufu amwegatteko, makulu yeebake naye mu nsonga z'obufumbo. Allah n'alaga nti abakyala balina enkwe azim. Ekigambo azim okibaita adhabun muhim, okibaita adhabun shadid, okibaita adhabun azim. Mu ebyo ebigambo nga bw'obiwulira, ekigambo kibaita adhabun azim, kibonerezo ekinene ekitagambika ekiruma. Era bw'owulira nga Allah gambye nti nja kukuteekako ekibonerezo ekikaabya amaziga, aba ategeeza azim. Nga bw'olaba omwana omuwala omuto bw'ayinza okutuula ku sigiri neemuteekako enkovu ku kabina, omwana oyo buli lwakula enkovu egenda egaziwa. Kati oba wafumbirwa bawakubuuzibwa baaki laga natuula ku sigiri nga ndi mwana, bakiyita adhabun azim, bakuteekako ekinene kitagenda kubula.
Allah lwaki agambye nti enkwe z'abakyala tezigambika ate enkwe za sitaani nnafu? Omusitaani alina enkwe 4, omukyala alina enkwe 6.